kikulu nnyo okwelabukira ne wessabira. Va mu kajanja k'osanga mu nsi. Muntu akugamba nti tusobola kusaba n'abalokole, tusaba bya kirokole. Ennaku gy'oyitamu si gy'ayitamu. Sande no tuyisa abalokole n'abatali balokole. Tusabire emirimu. Oyite mu budde buno nga totegedde na kutegeera. Tubayita abalokole n'abatali balokole this Sunday. Tusabire emirimu. Kyangu nnyo okuyita mu January, February, March. Wonna babagamba nti wabeera mu kyeya. Nga goli mu kyengera ngero oli mu Togo. Kyangu. Because he is the God who makes a way where it seems to be no way. Ennyiriri nzifuna mu mutwe mu lulimi lwonna. Teweesiba ku bikadde. Ono January tomulabangako. Totusibaako January oli eyaggwa. Totusibaako bi January bye waakalaba emyaka emingi. Ono January mupya 2025 kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ono January mupya. Mukama kyava agamba mu Isaya 3:18 ne 19 nti temulowooza bigambo bikadde. So temujjukira ebyo ebyasooka okubaawo. Kubanga laba Mukama akola ekigambo ekijja temuli kimanya. Temuli kimanya. N'ayogera mu Nnyiriri 19 nti akuba ekkubo mu lukoola. N'aleeta emigga mu ddungu. Yawula ensulo ku migga. Ensulo ereeta katono, omugga guleeta kiramba. Oyo kiyira gw'olaba si nsulo, mugga. River. It's called River Nile. Kati Katonda agenda kuterawo River Nile mu kaseera abalala ke balaba eddungu mu linnya erya Yesu. Ngambye Katonda agenda kuterawo River Nile mu kaseera abalala ke balaba eddungu. He's more than able. Ebigenda okuwanguza biri bibiri ate byombi yabituwadde dda. Ekisooka kuzaalibwa Katonda. Ekyokubiri kukkiriza.